wano tuli mu lutalo lwakulaba nga Busiro East tedda mu mikono gy'abaddabo dealers. Okubeera nga yamba incumbent card n'egiwa Walukagga Mathias kitegeeza ffe bwe oyo ku university ekola Bachelor Public Administration nga bwe bagambye waliwo course unit gye tuyita basic statistics. Lecturer agisomesa mu mitandukiro agisomesa mwaka ogwokubiri. Naye wali mulimu kye tuyita opinion sampling. Opinion sampling kitegeeza nti ogenda ku kitundu okumanya ebifaako nga okumanya information. Ogenda mu mabodaboda abakyala b'obutale n'ogenda mu batamiivu babayina information ekwata ku ki kye bayita opinion sampling. Namwe bwe muba mutambula eyo nga muwulira amanyi opinion sampling ozo waliwo erinnya limuwulira erijja nti waakiri Magoola. Nga mpunzika nkozesa omukisa n'obuyinza ne ssemateeka eyampeebwa National Unity Platform nze flaga bearer era nze sporting mu budde bwe beera ttiimu nze sporting director nze Andre Bata Wasen anoonya abazanyi abakola ki nze noonya Saliba n'endeta Zubimendi Arsenal wangule kiki Busiro East ya Arsenal olwaleero njagala bagamba nti nze nga sporting director ntegeeza ku ttiimu yange ne bakama bange nti omuzannyi gwenfunye mu katale agenda tuwangulira ekikopo kya sizoni eno ekikopo kya Busiro East ye Emmanuel Magoola Saawa. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Mayor wa Kyengera Town Council wa National Unity Platform ekulemberwa President wa Uganda omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate era agenda okuddako ennaku z'omwezi 15 January mwezi gwe tulimu agenda ennaku z'omwezi ngawera 16 naye President wa Uganda basaba ne banyabo sigenda ate tubiyase mbadde basaba ne banyabo njagala okwogera ebigambo si bingi bigenda kubeera bitono nnyo kubanga sizze kuba luyimba. Kino kyenzize okwogera olwaleero mba kino ekituleese wano ensi yonna kyebadde erindiridde. Mwakimanya bulungi nnyo nti Walukagga nze naweebwa kaadi ya National Unity Platform okukiikirira abantu ba Busiro East constituency ng'era teri akibuusabuusa nti akalulu mbadde kalina kumpi ebitundu 10 ku 10. Basebo ne banyabo nagenda bulungi nnyo mu Electoral Commission ne bampandiika wayita ennaku ntono ne bampita mu Electoral Commission ne bamayi byabakama ne bagamba nga twaliwo eyakuwawaabidde nengendayo baloya ne bandaga empapula ng'eyawaaba yateekayo Walukagga Mathias, Emmanuel Magoola Matovu ne Agishimba
ng'agamba nti abantu basatu ayagala kulaba ku buyigirize bwabwe. Naye looyo omu n'aŋŋamba mukwano gwange nti Mwami Sseggona ye yazze wano ye yawaabe naye yayitidde mu muntu mulala gwe bayita Kalimiro John. Era bakikola bamanyi tekijja kutegeerekeka naye nga bamanyi nti omusezi asera kiro emisana ne bakola ki bamutegeera. Ekituufu kiri nti bwe bamala bwe tugenda okuwoza tetuteekayo kugozaako kwaffe kwonna, naye njagala bakakasa ebigambo bino nti nga boogamba nti mu buli nkambi oteekayo bambega. Era omuzira kisomu ye yantemyako n'aŋŋamba jo eyantemyako omusajja ono ali wano owa bbulu jo waleese waki omuzira kisa ye yantemyako n'aŋŋamba nti Walukagga bakuwawaabidde gye tuli eno Electoral Commission, naye ne bwe wali badde ng'olina masters ne bwe wali badde ng'olina PhD obadde tojja kukola kikulinnya ku ki ballot. N'agamba kkiriza obagaana decision gy'ogenda okufuna wano eri political. You're gonna be given a political decision, not a legal decision. Era bwe kityo kyakola ki bukyali kuba ekituufu kkiriza obagaana nze ne babadde bakola ensala yaabwe tebagambye ngo Walukagga teyasoma nga TikTok bebyogera emidiya gundi endala bwe zibyogereza buli muntu n'ayogera kyayagadde. Ekituufu kiri nti ndi ku St. Lawrence University. I'm a third year student doing BAPA, nkola Bachelor of Public Administration and Management. And you very well know that there is no university in Uganda and elsewhere that can admit a student who's lacking a certificate of Senior 6 or requirement of Senior 6. Teriyo. Kakati ne baleeta equivalence yenajja mu National Council for Education. Wano omuntu mu Uganda okwesibawo ku bubaka bwa Parliament oba kuba president wa LC5 chairperson olina okuba nga olina Senior 6 oba ebigyenkanankana. Electoral Commission na submittingayo a certified certificate eya National Council for Higher Education eye body regulating ebyenjigiriza byonna byonna nga empadde equivalence ya Senior 6. Era naye ate bo ne baddira eya mature age entry certificate nakolako Senior 6 ne bagamba nti yali expired. Tebagamba nti saasoma bagamba ne beesiba ku ndagaano ng'ate waliwo ekyapa. Nofuna bulungi eri gye nayitirako okufuna ya National Council for Education empa equivalence nga bw'onoobaera nga wagula ekibanja n'ojja n'ekyapa ye bagamba tulage ku ndagaano kuwagulira wera endagaano tekyakola eraga bulazi nti nno eno gye nayitira okufuna ekiki ekyapa tolage mbawadde ekyapa naye ne basigala nga bagamba nti nedda beekwasa nga b'omanyi kati nze kirabika abeekobaana n'Electoral Commission ne beekobaana ne kooti obudde bwe buno ensi badde erindidde ngenda kwogera ki ngenda kukola ki kubanga kyo tetukyakirivaasinga. I was denominated, my nomination was cancelled. Kye tulina okuzzaako ye way forward ensi kyebadde ekola ki ebadde erindiridde. Nze Walukagga nga bagambye nti nze nina kaadi flag eya Busiro East Constituency okuva leero mpaka mu 2030 nze ngikola ki mpaka ng'ate nzigiddwako. Naye nga bw'omanyi nze ndi musajja muwagizi wa mupiira mpagiraase mpagira ki waliwo bwe tutuukira mu transfer windows kati ng'eno January transfer window nga baguddewo akatale k'okusaliringa abaki amazanyi tiimu esobola okuba nga financial teri stable teyimiridde bulungi. Bagamba tugende tweyazika omuzanyi Vinicius Junior mu Madrid agyakola ki ng'ali kuloyi si musayininge nirwabamusa naye ng'ali ku ki Vinicius babawangulira ekikopo kibajje muli ogamba kati musayininge ndaataddayo oba owebatuwangula ekikopo kola ki genda. Naye nga omulama gwe gubeerako mu kusayininga omusambi gubeera gwa kuwangula ki kati omulama gwe tuliko nze nga omukulembeze owa Busiro East Constituency wa National Unity Platform kulaba nti NUP ewangula ekiki regardless kwani atuyambyeko oba munyuwanjaga yatutaasiza oba mugiwa ddalu oba faaza oba looya oba minisita oba
nga yatutaasize tuwangule ki wano tuli mu lutalo lwakulaba nga Busiro East tedda mu mikono gy'abadde abo dealers. Okubeera nga yamba incumbent card n'egiwa Walukaga Mathias kitegeeza ffe bwe twabbe oyo ku university ekola Bachelor of Public Administration nga bwe mbagambye waliwo course gye tuyita basic statistics. Lecturer agisomesa mu mitandukiro agisomesa mwaka ogwokubiri naye wali mulimu kye tuyita opinion sampling. Opinion sampling kitegeeza nti ogenda ku kitundu okumanya ebifaako nga okumanya information. Ogenda mu babodaboda abakyala b'obutale n'ogenda mu batamirivu babeera information ekwata ku ki kibayita opinion sampling. Namwe bwe muba mutambula eyo nga muwulira amanyi opinion sampling lozo waliwo erinnya limuwulira erijja nti Wakiri Magoola. Kati basaba n'abanyabo nga mpunzika nkozesa omukisa n'obuyinza ne ssemateeka eyampeebwa National Unity Platform nze flaga bearer era nze sporting mu budde bwe beera ttiimu nze sporting director nze Andrew Bata Wasen anoonya abazanyi abakola ki nze noonya Saliba n'endeeta Zubimendi n'endeeta Ali n'endeeta Maduweke Arsenal wangule kiki Busiro East ye Arsenal olwaleero njagala bagamba nti nze nga sporting director ntegeeza ku ttiimu yange ne bakama bange nti omuzannyi gwenfunye mu katale agenda tuwangulira ekikopo kya sizoni eno ekikopo kya Busiro East ye Emmanuel Magoola Saawa. Mpulizeko ng'akola ki ng'amaliriza era enteekateeka eno bwe tuva wano ngenda kugenda njanjulire bakama bange kuba kye neekakasa mu National Unity Platform ekulembera Pulezidenti wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bwakuwa obuyinza tabanga bannaffe bali bwakuwa obuyinza ababukoze ki yagamba gwe ndagiryawo gw'omanyi ekyokukola ky'osalawo ky'otutegeeza era ng'endagenda ntegeeza bakama bange nti omuzannyi gwenfunye ye Ssaalongo Magoola Emmanuel era omuzannyi ngenda mutwala bakama bange mubalabe atujja golingiremu kaawa akole mu mutwe bw'atambula era kakasa bulungi ne bakama bange bajja kunzikiririzaamu. Akasembayo nsaba bannabusiro East Constituency bakama bange sisobola balagira kubanga nange akalulu badde ndi mukabasaba mbasaba n'obuwombeefu nga nsooka okwebaza bannabusiro East Constituency nti mwebale nnyo mukwano gwe mundaze naye ekituufu twafuna bannaffe abeerimpika nga bagamba nti bannaffe ebbanga lyonna abamaze nga batubuzaabuza be baalinnye mu ssanyu ly'abannabusiro okulaba batuuka okufuna omuzannyi gulooni. Nsaba muboole abantu abo mubamanyi bulungi nnyo, muboole abantu abo baalinnye mu ssanyu lyammwe. Neebaza nnyo radios ne bayimiridde ku kituufu nga tebanoonya views na likes ne babeera ku kituufu nga bagamba nti kubanga njagala amawulire teriyo naalo ng'azaala balongo n'asigala nga mbeerera. Kati tosobola kugamba nti Walukaga teyasoma te talina senior 6 ate ng'ali ku university mu gokutaanotikirwa diguri, ekyo tekiriyo. Naye bino bya bufuzi ndi threat nti bagamba lwali lukiiko lw'abajenozi olwatuula nga mulimu bannaffe
abantu bameka basatu abagenda ne baconvincinga state nga munnaffe omu yava Busiro East constituency, munnaffe owokubiri yava Nyendo Mukungwe, munnaffe owokusatu n'ava Bukedeya. Ne bagenda bannyonnyola abakulembeze nti Kyagulanyi yatuyita mu ngalo ng'abantu batulimbalimba yeyo nduulu y'abayimbi. Noono wuuna nze singa banaawera babiri Kyagulanyi bye yakola mu paalamenti tugenda kufuna ekizibu ekikola ki ekirala. So mu bufunze abasajja babakonvinsinga nnyo balina okuwa amateeka kakiiko k'ebyokulonda ne kkooti nti musalewo bwe muti. Ekirala nkubira gavumenti omulanga yate nkubira yaki gye tugenda okujjako nga 15 Pulezidenti Kyagulanyi kasooka akwata entebe buli kitongole kigenda kubeera nga kyetengeredde. Tugenda kuona ebitongole bibalagira obulagizi nti kola bwoti ono mujjeemu mwategedde ekyamudde Makindi bajjeemu bakandidates 11 nga bale tebavunanyizibwa musango gw'eggulu. Eryo bakandidates 11 muyinza okujjamu nga tebali ku musango ogufaanagana. Munfuna bulungi era newuunya nnyo olumu abantu bannamawulire waliwo reediyo zesijja kwogerako kubanga omusajja muganda kinkakatako saagala kuweebuka nti bo ne bagaana okulabira ddala ekituufu. Nebaza nnyo abantu bakinnoomu bazze bambeererawo Dokita Kwefulukuta omusajja oyo simanyi kyendi musasula. Dokita Kwefulukuta simanyi oba wali simanyi kyendi musasula. Oyo abaddewo ku lwange ng'alaba ekituufu. Waliwo Sayimo Kawalaata oyo abaddewo ku lwange n'abalala bangi bwe bali. Lukenge Sharifu abaddewo nnyo ku lwange. Joeli Nakyeyune abaddewo ku lwange n'abalala bangi nnyo. Naye abadde bataba bino mwe bye mubeerageyo ku mawulire ne mugaana okuwa eggwanga ebintu ebituufu. Bino ebintu bigenda kubatuukako. Kati ono omulamuzi kino be yaseetiize pulisidenti naye ng'omanyi abantu bangi nnyo abali mu gavumenti abaayita ku mature age entry certificate wangi era omanyi ebitongole omanyi amasomo ne Makerere bagisomesa omanyi abasomedde Makerere omanyi sente ze bawa gavumenti nyine eyingiza omusolo mwekyo nenewenye ate gavumenti okwerwanyisa ate ekino ekuba livaamu omusolo ate ne bulikola ki omanyi kitegeeza National Council for Education ne UNEP. National Council for Education in consultation with UNEP basatifyinga certificates zange ez'obuyigiriza byebitongole ebikola ku byenjigiriza. Kaakati byo kitegeeza nti bagambye nti ebyo tetwagala kumanya kati mu Uganda mulimu rule of law. Kitegeeza tuleete Kyagulanyi Ssentamu tugende ku rule of law. Ekituufu kinti Walukaga teyagirwamu lwa buyigirize teriyo muntu amaze buli kuba kakati nze njana butaala ndinda kutikira lunaku lwa kutikira kola ki kutuuka kati ate n'ogamba nti nate tumuggyemu lwabuyige ogamba n'omuntu asembayo wansi atategeerera ddala atasobako ekyaba asobola okitegeera. So njagala baganda bange bannamawulire mubeere nga olumu musengejja osengejje okuuma omulimu gwo. Nze singa nayagadde okwetunda mu mbeera nebaddewo I would be on ballot paper. Singa nayagadde okwetunda mpaka nakati essimu sikyavuga I would be on ballot paper. Singa nayagadde okutunda omwoyo gwange ng'abalala bwe bakikola ki naye buli kimu nze ntambula ne bakama bange naki nze sente ze nagaana wano ezaasooka zaali zatubonga naawe nga siradde ennusu emitwalo 10 nga baba miliyoni 4 nagamba sijja kuteeka birowoozo byange bigamba tubonga naawe ng'oledde nze ennyimba Uganda esaana kuviira ekibuzizza emirimu kati gyatenedde gyalabisa bonga ntya naawe enfuna nze kennyini ne baleeta sente za peace for all for peace. Muganda wange Mayinja bazitwetera abantu babiri bazisosa wange bansanga wasebankyayi wali ku hoteri alwanye wandegeera nenzigaana nempira Mayinja tetulya sente zino tetulina kubeera nga twetunda tetuli bamalaaya. Muganda wange yali anazikola ki era ndowooza mulaba gyali kati nkulaga nti nze Walukaga tosobola kungula ng'okozesa sente ekyo tekijja kubaawo era nja kubeera ku mazima. Nze ndisembayo okugamba nti nno kaakati ensi yonna eweddewo bwe ndiba nsigaddewo omu mu lumu ne ngamba abantu bonna bagenze balidde nze nsigaddewo nga ngamba nti oba nfe enjala kanfe Walukaga bwejja okubeera. So nasaavinze ekisanja kimu Kyengera Town Council nga bwe nasuubiza bwe nali nzija nabagamba nze okusaajitinga ekisanja kimu era kye nasaavinze Kyengera Town Council nenvaawo nenzija ku bwemupi
kyemukakasa obulungi nti nabadde maze n'okubuwangula naye saabannabusiro saamutambuza amawulire gano bannamawulire mwenna nti kkiriza oba gaana omuseze yajja ku kitundu tetusobola kumukkiriza kuyinaayina ali abafuna abalamu tuleese magoola sitraika alitolera amagoolo mpaka 231 era baami magoola yakakasa nti nkwazise mu kisanja kyange omusigire ogonosa nkyali kuyinjale ofuna bulungi asale darekyeza abadde asamba bulungi nga Odegaard ali kuyinjale eyakomyewo byakyusa Odegaard ekyabeera katebe 231 bwatuuka bwati Odegaard yakomawo ate kakasa bulungi tolojja kuba siina na diguri ye munja kuba nina masters kubanga nomukutangira kumala diguri ate ngandikiramu masters so n'ebigambo basaba ne bajjabo mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kumpuliriza nze Walukagga bannabusiro mbaganye era mbagaza obulambuzi naye ng'ennaku z'omwezi 15 keera ku makya mulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu oddeko olonde Ssaalongo Magoola Emmanuel n'ababaka ba Parliament bonna aba National Unity Platform kakati tosobola nga bwe bagambye tufe tuli baaseno tusayininga omusambi kulooni najja tosobola mugamba nti atajja kubeera mu training ate abaana bakwatagana ata ne banne n'olwekyo ngenda kubeera naye mu kampeyini z'ezimu si zonna naye ezimu nja kuzikola ki njazibaako yes. Okay, ekibuuzo ekyokubiri mupiira 31 oba ogenda sigala neyanza ekyo kanshiremu mangu nnyo banne nga bwe mbagambye nti 231 nina okukomawo muki wabula ffenna tujja genda ffenna nga nabambirabire mu pate yaffe okuddaala n'okusaba kaadi wanyenja okubanga nejja kuba ekoze eki pate bwenaddamu neepa kaadi nja kujja bweneba tempadde kaadi negiwa Magoola sijja kujja banyabo nsanyuse okubalaba sebo meeya nsanyuse okulaba ate sebo neyanziza webale kulonda striker asinga okubeera omulungi era kusuubiza ekintu eki kusuubiza goolo zokka era omuwanguzi olwaleero press conference eno si yange ate nga bwe muwulidde meeya ayogedde nti era ensonga eno agenda kusooka ajanjulira abakulu nze kansooke nninde amalirize omulimu gwogwo then nange ajja kunzikiriza mpitako press conference eyange mwebaze olwaleero ate neebaza abakulu neebaza ekibiina ate era neebaze ne president wange ebyo bibyange Madamusiro East Constituency okirabye nti omukulu omusimbe Mathias duka ekibabu Walukagga abagambye Magoola yestrika gwakoze eki gwaleese era Magoola yagenda okuteebera National Unity Platform goolo zonna ezijjawo bano abasajja abatandise okulya abafuna abaki abalamu ebyo byebyange neyanziza akabonero Nteme akabonero ka Magoola Nteme neyanziza New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop namba 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.
Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya M 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsaggo Nakawuka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsaggo Nakawuka Road.